Mande yamu ku basajja abenasooka obufuna obutakkaanya nabo mu big talent omanyi nina entongo oba na principles zange omuntu batasobola kutegeera mu Mande lumu nga ngenda ku big talent yali tamanyi bayiren ng'awulya DJ ejja kuba omutuuzi naye nga tamanyi nenzigwa nambuuza gw'oyagala ki nemugamba nsooka mutunya nambuuza gw'oyagala ki ngenda okulaba ng'afaananamu kenzo nesa kifaananyi nyingira buyingizi nangamba gwe sebo yitawo wano oyagala ki nemugamba sebo njagala kenzo bakuyita bamira bampita Jacob omutuuze gwe okuledde bambi nsonyiwa so Mande abadde muntu nnyo nga afaayo nnyo okumanya abantu okusookera ddala ate wakutegeera tusobola kyakwerabira Mande n'ekirala nti ye muntu nze gwe nzijukireko nze abadde ancunya nnyo obwenyingiza emmotoka mu big talent amanya abeera ssente era ng'agiddamu sente n'atambula butambuzi n'agenda agamba nakola guno tansasula kadi zino zitutte so Mande ku lwange abadde kyali wange niwaba n'ekizibu kitya atera nnyo okugamba nkojjako n'ekizibu ekiti njagayo miliyoni emu nga miliyoni emu Mande ogenda gikozesa kale nfunirayo 10 kati abadde akinyonyonze Rema n'abalala abadde sokozi bw'aba ayagalanga ssente so Mande abadde kyali waffe era ku lwange tugera musubanga omuntu because abadde aleetera Eddy Kenzo okubeera inspired okukola ennyo obutadda waliwo gye baali libadde ettabi ly'amaanyi nnyo nga buli kesere walabako ku Eddy Kenzo wamulabako nalina okukola ennyo kwa ntino abeezawo mugandawe mukulu we so abadde nga taata we ne maama we baatayina Eddy Kenzo so ku lwange kyannaku nnyo tasobola kuyimira namu kamera kwogera because oli blood we nnyo basigala bakula babi nga tanakufuna omuganda w'omuwala so kibadde kyakusalirwa nnyo kuba nti Mande atufuddeko according to stories zivaayo bagamba Mande yafudde ki Mande bamukubye bukubi yafunye obutakkanya ne banne gye baali ne bamukuba n'afuna obuzibu ku kawanga era kyamuviddeko nti bulamu bwe bukomekereza bageza kumutwala mu ddwaliro nekyabadde too late gyeyafiiridde ate atuvudde nti okufa kyekimu ku bintu bye tosobola kema kyakutegeera nti ogenda kufa otya kijja buzinoga nti time yo yakufa wena wajja nakuba oluyi ogwavugiwane noofa so Mande badde bamukubanga najjanjabwa naddawo nga mugumu musajja mugumu abadde mugumu nnyo era akansabye Mukama Katonda muwala we gwatulekedde amugumye because tugenda kufuuka taata we gwatabasobodde kubanga agenda kula naye Mande abadde muyimbi oba Mande tabadde muyimbi Mande abadde muntu ng'ebintu bye badde talina kyayagala kukola naye abadde yakatandika okukola bamugulyako boda nga ye omuntu nebigaana kati Mande abadde muntu ali awo nga ye obulamu bwe abutwaza kubeera free abadde muntu wasanyu ye nga ye tomubuulira ebyo kusimanyi kuddaawo era wakutegera nti gwe kyaliwe obeera kyaliwe ebyaddala so abadde si muyimbi nga nebyokuyimba si byalinako tabyasembereza naye okubivula abeera ku mulyango olusi backstage nga laba muganda wa performinga Eddy Kenzo bambi Eddy Kenzo kitalo nnyo kitalo ekyokuvibwako mugandawo Mande abadde muganda Eddy Kenzo omugwalina oba muganda w'omulenzi kubanga babadde basatu ye Eddy Kenzo Mande ne sister waabwe Mande ono mumujjukira yamanyika juza mu mawulire omwaka oguwedde bwe baali banoonya sister waabwe yababulako nga bakyali bato nga bakyali eyo mu kyalo Masaka naye ne bajja bamuzuula so Mande awo ensibu yasinga okumutegeerera naye bambi ate yavudde mulamu bw'ensi eno kigambibwa nti Mande ono bamukubye bukubi waliwo abatamanya ngamba abamugwiridde ne bamukubukakana nga bambi avudde mulamu bw'ensi eno so Eddy Kenzo ali mu mbeera yakunyolwa olw'okuviibwako omuntu gw'abadde atwalanga taata we kubanga Eddy Kenzo tebalina taata tebalina maama naye nga babadde beekumakumanga bba basatu oluvannyuma lw'okufuna sister waabwe era bw'atyo bw'abadde kale bambi mawulire mabi nnyo Mande oyo abadde ng'abeera nnyo ku big talent awo abamanyi big talent badde n'abayimbi abamu nga bamwogerako abeera awo liri puzzle naba badagamba nti ye bwe bayave Masaka bajjanga awo naye nga abantu babagamba nedda tosembera Kenzo toyingira na mmotoka ye naye nga Mande abagamba mwe muli be Masaka mujja kulaba Kenzo omukulu mujja mulaba so
abadde close nnyo n'abayimbi abo Jacob Mutozo omuwulidde ng'ayogera ku Mande, Rema, baani bonna buli omu ng'ayogera ku Mande. So mawulire gantiisa nnyo gannaku olw'okufa kwa Mande. So Eddy Kenzo tukusaasidde nnyo muganda wange. Oli mu kuteekateeka Eddy Kenzo Festival ate amawulire g'okufiirwa muganda we nago ne gajja. So si mawulire malungi naye Bayibuli egamba nti Katonda yawa era yajjawo. So kkiriza nti Katonda yatutte Mande akubanga naye abalungi abaagala. So genda maaso n'okwegumya, abakulinaanye bakugumye mpola mpola ojja kusobola ate okuwegattagatta ate ogende ku kivulu kyo ky'oteekateeka ekya Eddy Kenzo Festival. So bwetyo Mande bwe yafudde era bw'atyo bwe yavudde mulamu ow'ensi eno. Balaba nga bafaanaganamu Mande ne Eddy Kenzo era nga Mande ono ye mukulu wa Eddy Kenzo ne bambi avudde mu bulamu obwensi eno. So kitalo nnyo, kitalo ddala. Eddy Kenzo tukusasiddeko nnyo. Kale genda maaso n'okusubscribinga channel yaffe, subscribe, likinga, commentinga, baako gw'ogamba, baako gw'oweereza link eno naye nga subscribe kikulu nnyo. Tovaawo ebintu obeera obirabi nga bikunyumidde, tovaawo ng'ate tolonyize ka subscribe ako. Nyiga ka subscribe ku Chimba wa updates ate naffe tujja kwongera okuwa updates ez'enjawulo ku bintu era eby'enjawulo. Kankwanjulire abagenda okunazaako ennaku y'ebyettaka. Dream Estate Developers abeesigika mu bikwatagana n'ensonga z'ebyettaka. Batunda n'okugula ettaka, amayumba era n'obikulaakulanya. Balina eriri mu byapa naawe ayagala eriri mu poloti okuviira ddala ku kakadde kamu emitwalo 2 n'okweyongerayo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Ate gwe ayagala ery'ekyapa baviira ddala ku miliyoni 10. Ettaka lyonna lye batunda w'osasulira ekyapa kyo w'okifunira si byakulinda. Bakafulu nnyo mu by'okusaveyinga ettaka. Ensonga z'ekyapa ky'okuzigobako ozikaluubiriza ne documents zonna ezikwatagana n'ebyettaka. Jangu mu ba Dream Estate Developers balina ploti mu bifo eby'enjawulo nga Kibiribiri, Mayangayanga, Bukeerere, Kasaayi, Kabembe ne Nakifuma ate nga ziri kumpi n'ekkubo ate era nga ziriko n'amazzi, amasannyalaze gatuuka mudda. Oli bweru ng'onoonya be weesigisa ssente okukolera ku by'ettaka eby'okuzimbira ennyumba, oyagala kugula ploti, beebano olina amayumba go ng'onoonya basobola okugakuddukanyiza mu ngeri y'okkuŋŋaanya ssente z'obupangisa. Bano beesigika ba Dream Estate Developers. Olina ettaka ly'oyagala okwerula, ba Estate Developers zitrakita baziina. Mulina engeri gye mulemeddwa okukkanya mu nsonga z'ebyettaka, basange Bukeerere Katale oba bakubiri ku ssimu 0755 128 009 ne 0758 9755554 ne 0754 436 ne 0753 146 email info@dreamestatedevelopers.com. ebikwatagana byonna n'ebyettaka ffe twasalawo ne tubyesiza Dream Estate